desire to be successful in life. Togagawalanga ng'olina envi. Kyagamba ku ky'emyaka wano. Peji nkaaga yayogera atya. Basoma Akatabo of success and success and failure based on reason and reality. Good. Omuwandiisi. Hamukigundu. Era and for God and my country. Ndina Akatabo kano nakagula mu 2018. Yenga tonnagaggawala. Mbiliko kubera ate n'ekyo yakyogerako ku peji 23. Nagamba competent understanding ngagamba obugumiikiriza kintu kirungi. The natural reasoning ability of a mind competent enough to identify different analysis to access all matters before you wokomawo kyoyogeddeko nti buli mwaja gagala mu ngeri ye bw'oyinza okwemugagga ku mutima nga tomanyi sinnafuna sente bulungi zayina naye wano akatabo kazijjudde nkubuli kola bwoti bula akatabo success and failure based on reason and what reality. Ate nabo bagule nze kafunye kano abagamba okufumintiriza ke kaliwa okufumintiriza bakubana eri ala akatabo kwazi nga tebasoma munda bakalagala n'akateeka n'okulaga balazi fe tukasoma tuweda tukulanga nti peji ana wali ekintu ky'obugagga. I know yayogera ku rich linda konkulaga wano ayina aga personality personality nti amukumwe kiba tutumugavu personality kuba yagamba failures get too personal in everything they do. Don't you ever get personal. No belango ino mwala goyagala naye nga goulaga tajja kunzikiriza. That's failure. Bera kyo ganta ajja kukkiriza lero nnyo genda naye kwake waka naye bulogenda mu ero jamusanga ali mu June. Yes. Banagale bagala. I know yayogerera ku banamawulire. Wano olala hamya naye kwa kanti msanyu. Babuloga. Bana kulaga ntamu ono kulaga msanyu. Yeye munyivu mutima. Kubanga tabaza akasaba kano. Toba munyivu. Munga kwata bukwasi kadala ina kadala wosoma ate wano ogagwa obumazi wano owasemba nze nasoma akatabo nga sinatuuka kweno page ogagga wala mutima Hamukigundu success and failure based on reason and reality kaine mu Luganda ako kwefumintiriza ke kaliwa akolusoga akolusoga nakakate akate amtwala n'Oluswayiri kubanga abasoga bangambye nti ekibazo byo mu bwavu katabo kano kali mu Luganda batategeera bulungi kula katabo mu Lusoga obakole mu Luchope mulula moji muluteso mtetsoje bali yagera ko damanya you complain nayogera ku page 7 yagamba cha introduction. I was born on 10th February 1984. That's not a ya mwaka ogwo. I am a Ugandan by birth. Akulaga name na Uganda nga gwe mugamba Muhammad mungulozo yava mu nsi za planet naye kitegedde a son of Mr. and Mrs. Aruna Segawa naye ayina taata ye ne maama we gwe toyina maama una taata wo bedira nkima kiraba beba bedira nkima buli wankima mugagga anti kole mu Luzungu awo biyuse okedde nkima manke no like mu Luzungu nti I build nkima okujeddira manke clan I had my primary, secondary and university education in Uganda. I hold a bachelor's degree in law from the School of Law at Makerere University, Kampala, Uganda. Kampala na for to be there. Check it to Gagawala. Basoma Akatabo. Soma Akatabo Gagawale. Goma sen. Katabo. Agabana vugo chugo kuza tukagenda kukagawaza ngo. Evidently yabiyogera ko ku page 75. Nagamba beards are not meant for the poor. Listen, a rich person uses large incomes, assets, large banks and beards. Era yasuko tukize ekintu kino nanga tatakuza bire byo bulunoke. Lwakwina lyo bikuze wachamu. Success and failure. Got it, bye.